Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Amma ba'd. Bagagga bange twasoma kuchitibwa Ashura netugamba okukigala somehow wadde nga waliwo bwendaba obuyinza okwetaagisa byonna tebiggwayo nendaba waliwo obuyinza mu maaso eyo okwagala butuleetera obumulu ng'okisanze mu maaso nga bakikola ate nga tetwakikwatako naye nga tetunnaba kukikwatako tetunnaba kugenda ku Ashura. Nabo buulira nti buli lunaku ngenda njiga ku COVID lockdown gye tulimu oba ekkomera ly'owakale bateekamu nga lyerisinga gye tuli era lino tulyogerera ddala nga Yusufu alayhi salaamu bwe yagamba nti ekkomera lyerisinga gye nkola ki gyendi buli yenna kati omugezi akimanyi nti okubeera ewaka kyekisinga gyakola ki gyali okujjako ng'ensonga y'amaanyi emufulumya era tusaba abakiteekawo ntubeere ewaka okusinziira ku results ze tulaba ne ze tuwulira buli omu abasabire emirembe buli omu abasabire Katonda abawe ekiribaweesa emirembe mu ggulu. Ekyo ndowooza edduwa etegeerekese buli omu abasabire ekiribaweesa emirembe wa mu ggulu. Akati ffe abasiraamu tukimanyi nti eggulu ewaffe aliyingiramu eggulu yejjana nabali kye baba bategeezaamu. Akati bw'olaba nga yakikola si mu Isiraamu nga gw'olaba nti ate nsabye mba sisabye kikyamu tonga nti Ssekkadde asabidde abatali ba Isiraamu. Nsaba Allah amuwe ekirimuweesa ki. Kaakati olwo kyekitegeeza nti gwe bw'olaba nga ekirimuyingiza eggulu Busiraamu olwoma musabidde akole ki asiraamuke asobole okufuna that opportunity. Ndowooza ntegeerekese bulungi. Naye kyenjagala okubagamba mu lockdown eno mu mbeera yonna nze kyenjizeemu era kyensaba buli omu yenna ku nsi Muisiraamu si Muisiraamu mwenna mbeegayiridde buli omu asonyiwe munne. Buli omu asonyiwe munne. Nkakasa bulungi nnyo nti ensobi mu coronavirus zaayitiridde okuviira ddala ewaka okuviira ddala waggulu gye tutandikira mpaka gye tukoma. Ate si wano mu Uganda wabula world wide. Coronavirus yabadde nsonga y'amaanyi nnyo eyeetaaga buli omu yeekube mu kifuba asonyiwe munne. Tewali ataasobezza. Tewali ataakoze eki ataasobezza. Kakati bwe tubeera nga tukakasa nti ffenna twasobezza world wide. Saagala otunuulire Uganda wabula njagala otunuulire ensi yonna nti ekyabadde wano olwaleero kiri mu nsi yonna. Ffenna twaswadde. Ffenna tweyambudde. Ffenna kati bwe tubeera nga tewali yasigadde ayambadde kati kitegeeza buli omu yalabye obwerere bwani bwa munne. Gwe yalabye obwa munno naawe baalabye obuki obubwo. Kati okubanga tuyita mu pandemic eno bw'okugiyitamu nga tuli bulungi okuyita mu coronavirus COVID-19 kitegeeza buli omu asonyiwe munne. Bw'oba tomusonyiwa obeera ku nsobi kubanga naawe wakoze eki wasobezza kale ate nga mu kusobya naawe wayagadde bakole ki naawe oyagala bakusonyiwe. Era ekyo nkyogera nga sikirumamu nga nsaba buli omu yenna okuviira ddala ku muntu asembayo oba asooka muno mu nsi okutuuka kwasembayo asonyiwe munne. Sitegeeza Uganda wabula world wide. Nkiddamu everybody
worldwide, forgive your friends. Because the paper was very hard and still very hard. Passing it is not easy. If you have passed, pray for that one who failed. But don't criticize. Because everybody failed the paper. Worldwide. Presidents, prime ministers, ministers, members of parliaments, parents, speakers, generals. But now, father, mother, a child. Fenna to our failings. All of us failed. Nziramu. Okufairinga kuno konna kwaviiridde ddala mu nsi yonna. Buli omu ya failings. Buli president ba failings. Ba prime ministers ni ba failing. Ba speaker ba parliaments ni ba failing. Ba ministers ni ba failing. Abazadde ni ba failing. Bakulu b'amadini ni ba failing. Abaana ni ba failing. Kati anasigaddeyo nga si failure. Ba judges ni ba failing. Kati buli omu ya failing worldwide. Kati solution erieki emu buli omu asonyiwe munne kubanga ekya failure kiri general. Senga director, senga head teacher, akizuula nti paper gye baleesa abaana bonna bagigudde. Asobola okuga nti abaana tubasonyiwe. Tufune paper endala bagiddemu kirabika ekintu kibadde kiriko ekizibu. Ekitegeeza paper ebadde tesaana baki? Baana abo. Kakati ekitegeeza paper ya corona Katonda yagireese nga yakutwanika ffenna ne tugwa. Kati nsaba lillah buli omu asonyiwe munne. Tewali onandeetera yani bonna mbamazeeyo bagee ba president ba failings mu nsi yonna. Ba ministers ni ba failinga. Abakulu b'amapoliisi ni bakola ki? Abalamuzi ni ba failinga. Ba member of parliament ni ba failinga. Ba speakers ba parliament ni bakola ki? Ni ba failinga. Ba taata ni ba failinga mu maka. Ba mama ni ba failinga mu maka. Abaana ni ba failinga. Abakozi ni ba failinga. Ba directors ni ba failinga. Kakati njagala ombulire ani asigadde nga atafailinze yagenda okunenya munne. Kati ekitegeeza mbasaba coronavirus ono buli omu asonyiwe munne eno paper yabadde nzibu. Mubeerenga abannabyamizannyo ab'omupiira bakubagana ne bamala ne bakola ki? Ne beekwata mu ngalo. Amukuba n'agwa wansi n'asituka n'akola ki? Oyo gwe bayita omuzannyo omuki? Omutuufu era omulungi. Bamukuba n'agwa bw'avaawo n'akwata munne mu ngalo nkusonye ne batandika omuki? Omuzannyo gwabwe. Oba mutunulire abaana abato. Abaana abato bayinza okuyombya mu abakulu. Mama ne mama saidi eri azaalo nazaale ne batandika okunenengana bayomba omwana wakubya owange naye bo babakyalwana babaana ne batandika okuzannya. Babalaze nti kiri kye twakoze kyabadde kyaffe ky'abaana mwe mwakoze ensobi okubiyingira mu ng'abakulu mutandika okunenengana omuzannyo si gwabaki? Si gw'abakulu gw'abato. Era kyova olaba gwe wakula n'abantu nga mukubagana mulwana naye kati muli wamu. Kati mbasaba buli omu asonyiwe munne coronavirus paper yabadde very hard. Tulambulule tugambye tutya? Tugambye abasoose okufairinga. Ba presidents ba fairinze. Njagala gwe otunuulire mu nsi yonna ba president okutuuka okuyombera mu bantu baabwe kubanga kibataata kuyomba mu baana. Okuviira ddala worldwide ba president bawe muse bayombi. Tula president wa America batudde mu lukiiko ayomba n'abakulira states najjayo n'enjala naga nti temukimanyi nti nze mbakulira. Ng'ekyo kitegeeza nti ate nga president yaligenza okujja ku media nga yatudde dda n'abaki n'abantu be nga bategedde kyayagala ne kyaganye kati nga tebagenda criticizingira mu baki
mu bantu kukonagana naye ekyo kitegeeza nti president omulamba okuvaayo ayogera ekintu banne bakigaanire mu lujjudde ekitegeeza tebakikoze eki tebakiteesezaako temulaba nti akuba kufeiringa nosanga minisita omulamba nti yesse olwa coronavirus owa Germany tiyetta yesse olwa coronavirus tola nti pepe badde hard pepe badde very hard abantu n'okwetta besse kati oyo tumuwaana bwa hero era agenda kubeera mu baherozi ba Germany kubanga yesse olwa coronavirus ng'alaba ensimbi zigenze nnyo nga ye minisita n'asalawo ejje mu bulamu abaffe tumusupporting era tumuse mu bahero nti yakoze bulungi okwetta mu butuufu aba afeirinze nga why you kill yourself because of coronavirus ntegerekese njagala otunuulire baministers bameka abalekulidde okubanga essaawa eno ey'akazigizigi oli naaga nti obwa minisita bwa health nze mbukoze eki kakati wanaategeerera minisita bwebadde etambula ng'abantu tebafudde dda naye nga gamba naye ekimugjeeko aganemedde okukwatagana naki ne bakama bange nosanga tumumanyi nti waliwo president eyagenze mu bantu okwekalakaasa ye n'asalawo n'agamba mu president wa Brazil nti bannange muganye okugjawo lockdown abantu bange bafa cabinet egaanye nze kansalawo ngende nekalakaase n'abantu bannange kubanga ndi citizen wawa kakati njagala otunuulire the question is abannamateeka abapoliisi banaabakwasisa amateeka nga bakutta abantu bamuyimirize mu kaguli nti wajemedde ebiragiro bya gavumenti ya Brazil oba ye bamuyiteko asigale nga yekalakaasa bwe banaakuba tiyagaasi naye agenderemu. You get your point? Kati Yesu wadde omutima gwo gwabadde gukyagala nga gandi please cabinet eganye naye kati ogenda okwekalakaasa olandi president mulamba afeirinze worldwide kati mukijje era mweti muddawana ewaffe nimunenya ba president abaffe nti owaffe afeirinze owa minister gondi afeirinze kati kubanga biri mu mpewo tebyetaagisa kweka siba kiri tunuulira gwe okumanya nti okufeiringa kwabaddewo buli omu asonyiwaani era kyola president Museveni yansanyusa yagamba nti bannange buli omu asonyiwe munne ku TV y'eggwanga yagamba nti munsonyiwe naye nze si nnyo kubanga nze nadde nkigenderedde yagamba nti nayisizza ekiragiro nti emmotoka tizitambula effective from saawanya naye ng'ayogera speech ku ssaawa 3 n'ekitundu naga nti okuva saawa 4 teri mmotoka ekola ki naye nga wajogerera akimanyi nti saawa ya Queen ekutte Jinja Road ekutte Bombo Road ekoze ekyekutte bwayise ekutte ng'akakasa ye yennyini okukyogera n'emmotoka ne bwe zibeezera bannamawulire abamukwata tezinnafuna sitiika. You get the point? Nga buli omu kitegeeza n'agenda okuva ewuwe okuddayo bagenda kukola ki kumukwata naye n'abaga nti nagendereddemu temudduka kugenda wa mukyalo naga nti abazikutte olw'ekiragiro kyange muli batuufu era mbasonyiye nammwe abantu mbasonyiwe nammwe abantu be bakutte nammwe mbasonyiye nabali babasonyiye kuba mwade temulina kyakola temujja kusula mu stenseni. You get the point? Kati buli omu akole ki asonyiwe munne naye nze si nnyo naga nti nze timunsonyiwa nnyo kuba nakyogedde nkikola ki nkigenderedde. Kati back to the point olaba nti buli omu coronavirus yatwambudde nosanga nti olwaleero kakati kyetuliko ekiri mu mawulire abantu bali kuba speakers bali kuba MPs bali kuba IGP bali kuba ministers kubanga nokitwa nti buli omu yaswadde buli omu asonyiwe munne olwaleero buli omu yajjayo enjala buli omu yajjayo enjala hadi nga gwe bajjirayo enjala bambi tamanyi bazikola ki bazimugirayo. Kati kambo ekyokulabirako President Museveni yabuuza nti kulwaki mwakutte zaake yasoma mu lipooti ewedde nti buli yenna agaba emmere ali ku bwaki attempted what era sijja kumuzanya oyo mumukole ki mumukwate n'ayisa etteeka babakole ki no bail bamukutte mu butuufu IGP ng'alina okukwata zaake. You get the point? IGP talina muki musango yagobedde order from above from the father of the nation n'akwata zaake
bwamala okukwata zaake. You get the point? Era n'atuula ate mu lukiiko lw'amawulire n'atuula ku TV y'eggwanga n'abuuza zaake mwakutte waaki zaake mwakutte waaki nga baminisita aba NRM bennyini bagaba enki bagaba emmere. Kakati ng'olwo mulimu ebintu bibiri. Anenya baministers ku TV y'eggwanga ababe nti please kulwaki mugaba emmere, ate anenya Ochola ku lwaki wakoze eki wakutte zaake oba ku lwaki tewakutte baliwa. Kakati ekitegeeza Mr. Ochola yajemedde president yakutte baani baminister, kati ate zaake yamukwatidde mu buki mu butuufu. Kati Ochola n'aswala IGP president baministers baswadde. Kati buli omu yakoze eki yaswadde. Gwe tunuulira omulamuzi n'agamba nti ogwo omusango bannyini musango bagugjeeyo ba withdrawings. Kati ate ye n'agulamulirako nti esente zikole ki ziddeyo. You get the point? Watali muki musango. Ekirala kakati omulamuzi afeyirinze kubanga abantu bonna bategeeragana. Nze ndi waddembe okubeera nti mpaaba omusango ate nimala nengujjayo. Oba kyova olaba nti abantu tulina kye tuyita okutegeeragana ebweru waki wa kooti. Bwe tubanga okutegeeragana ebweru wa kooti weekuli, ekitegeeza omulamuzi yali badde before nga tannaba kulamula. Oli maama speaker tumutwala nga muntu muki mukulu, yali badde aga please speaker issue eno kulwaki temutegeeraganye, mediation ebeerewo. Kakati olaba nti tuswala ba MPs bababizza nti mulina omululu mwakoze eki mwegabidde sente. La ilaha illallah. Nabo ni bajjayo enjala naffe nibalangira twabawambyula ensenzi zaffe. You get the point? Mama wa parliament speaker n'ayabika n'aswala n'agamba nti bannange prime minister gwe wagabye ebijanjalo ebiki ebifu n'ogaba amata amaki agayitako. Tubyogera byonna era ngenda kutakaka ofisi ya taata w'eggwanga nagiwa zino. You get the point? Nenjiwana zino nenjiwana zino kulwaki mutunula zino abiri olujja ngenda kutaka ki. Olaba nti ffenna tuswadde ng'ekyalibadde ekituufu nti eggwanga mu nsi yonna olina kyoyagala okwogera oba oli mukulembeze. Please President Museveni ng'alina obuyinza obuyita speaker n'agawaayo maama wange issue eno ngiwulidde naye egamba etya, oba speaker nga tannakya kintu kyonna agenda age president nkwagala issue eno ogyogeddeko bwoti ne bwoti neeri bweti ne bweti so si kuddamu ffe abaana. You get the point? Ni baseka ba minister baseka ba naye nga bye tusekamu biraga nti ffenna tukoze eki tuweebuuse si kye twalikoze eki si kye twalyagadde. Buli omu afeyirinze ku ddaala ali. Bannaddiini bafeyirinze kubanga munnaddiini ayimirira mu bantu n'agamba nti coronavirus taliiyo. Billahi kakati olwaleero obukakafu obulaga nti coronavirus gyali bwetaagisa olwaleero okunoonyereza. Kakati nga mbutuufu oyo naye ayina ba followers enkya bwona abagamba ekintu banaakukkiririzaamu. Mula nti bannaddiini bakoze eki baswadde, abasuubuzi baswadde, abagagga baswadde, bamaama baswadde, bataata tuswadde kubanga bataata bangi kati olwaleero bavudde mu mayumba batambudde bagadduseemu ensimbi zituswazizza. Bamaama bangi lockdown bwenaggwa bagenda kunoba. Tusaba Allah bagumiikirize. Bagenda nti ono omusajja atasobola kundabirira waaki kubanga enkya ya Adamu gamba nti lekayo okukola. Kati olwaleero omukazi alaba nga akasente akakeke kayambye. You get your point? Nakati enkya gwe omugambe nti tokola nga sente ze ezayambye mu coronavirus ne bwolumika enfudu tajja kukkiriza. You get your point? Abasajja bangi bagenda kuzimba omutima lwoba kitegedde nti abakazi bangi babasinze sente. Ajja kulaba omukazi asobodde okuyimirizaawo famire nga tamusabye sente. Gye yamuleka lockdown yamukwatira eno. Abaana twaswadde ngeri ki nti osanga omwana bamusibidde mukono, taata we ali bwayise, taata we ali nsangi ng'agamba tasobola kugenda kumulaba.
naye nga taata we bwe yali awasa maama we oba eddwaliro lye bamutwaliramu okuzaala taata we yavuga eggaali nga naye siiye nga yakweyazika n'agenda n'ajja maama we mu mayiro 45 kati gwe okuzaala maama wo bamujja mu mayiro 4 oba taata we yavuga eggaali mayiro 5 bakutwale maama wo mu ddwaliro okuzaala nga n'eggaali bagyeyazise gwe olwaleero ogamba tosobola genda kulaba taata wo kubanga waliwo obutatambula naye gwe tosobola kweyazika ggaali nogenda n'olaba taata wo kati n'abazadde bale nti please omwana wange nafiirira nze navuga eggaali yankuba n'okunkuba nagivuga nga ngenda okuwasa maama we naye ngivuga nga ngenda bagenda okumuzaala naye nga neeyazise buki neeyazike akati olwaleero ye tasobola kuvuga ggaali kuva bwayise kujja nsangi ku ndaba nga n'obusobozi obugigula bulina naye nze nayisibulina n'okweyazika neeyazike kati abaana baswadde ne bataata baswadde abaana okulaba nga nibasiiba enjala nga batunulira taata gotola nti kyabuswavu nnyo abaana nibasiiba enjala nga batunulira taata wuyo waali naye tusiibye enjala munywa obuugi nga taata n'okulagira yalagira munywa obuugi ana batakusa biveeko kubanga omwana ye bulijjo akimanyi nti taata we ye kamala byonna hati oswadde mu baana kati buli omu asadde bapresidents baswadde judges baswadde abalamuzi baswadde buli omu aswadde abasirikale baswadde bannamateeka baswadde bataata baswadde bannaddiini baswadde kakati gwani kati ekigeza ffenna tukoze eki kati solution bwebanga bweto nti buli omu aswadde ekiddako buli omu akola eki asonyiwe munne kubanga tolina kyogenda kola okuswala kwabadde jeno ekitegeeza pepa yabadde hard for everybody kati tojajingira ku pepa eneri hard ensi yonna ojja kuva ku nsi nga tolina muki nga tolina muntu ojja kuva ku nsi nga tolina mukwano ojja kuva ku nsi nga tolina ggwanga president ajja kutukyawa buli omu akyayibwe gwetunuulira abantu ffe bwe twetemyemu buli omu ayisiza wano kino buli omu ayisiza wano kino kati okuswala ku world wide ensi yonna yakoze eki yaswadde kakati webanga ensi yonna yaswadde ekyo kiba kitegeeza nti twesonyiwe kubanga ffenna twakoze eki pepa ffenna twagigudde saagala okukisayizinge munno nti gundi yakoze kino gundi yakoze kino ffenna twaswadde buli omu alina gye yakoze eki gye yaswalidde kati buli omu asonyiwe munne nga pulezidenti Museveni bwe yabakola ki bwe yabaga nti munsonyiwe nammwe mbasonyiwe n'abasirikale bange abakikoze mbakoze eki mbasonyiwe n'abantu basuubiza kutabika ngenda kuteebika ngenda kwogerayo ekirala buli omu avudde muki mu mbeera ekitaali yeetaagisiza tukyayina omulabe waali coronavirus bwe tuneeyuzaayuzaamu during mu kumulwanisa ojja kulaba nga ate tuleeta obuzibu naye bwe tunaabeera obumu mu kumulwanisa tujja kuwangula biidhinillah so kati mbeegayiridde buli omu asonyiwe munne abakyala musonyiwe abaami musonyiwe abakyala musonyiwe politicians bammwe nabo babasonyiwe byonna buli omu asonyiwe munne ensi egende mu maaso ekyenjagadde okwogera ku issue yaki ya coronavirus gyendaba buli omu nti alina kusonyiwa ki kusonyiwa munne الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bagagga bange twagamba nti tulina bye tuyiga mu COVID-19 bye tusuubira okuta okwogerako mu COVID-20 naye buli we tubeera nitubaako kye tukakasa nti ekyo tukiyize ekyo nga tukisomesa abantu nga tumaze okukakasa nti kyekyo nga tumaze okukiddiŋŋana n'okitunuulira n'ogaa nti okusinziira nga COVID ekino ekinjigiriza ku lwange mu byenjize mu COVID mulimu okwesulika. COVID atuleetedde okwesulika abaali batambuza emitwe ne batambuza amagulu
abaali batambuza amagulu ne batambuza emitwe. Olwaleero ennyombe eziri mu maka twagamba nti poliisi bw'eba ebadde genuine n'etunuulira nga ennyombe ezisinga eziri wakati w'abafumbo zirabise kubanga bali bonna, ne tugamba nti bw'ebeera genuine ng'eyagala kuggyawo ennyumba ezo n'okukendeeza essente za gavumenti n'ez'abantu ezigenda mu kuwoza emisango egyo, ewagire ennyo poligame. Naye olwaleero nze kyendaba ekituleetedde okubeera abeesulise mu COVID ono, abasajja tutadde ekitiibwa kyaffe. Abasajja tutadde ekitiibwa Katonda kye yatuwa, ne twagala tukyambika abakyala. Ate tetukomye ku ekyo, ne tulaalaasa obuswavu bwaffe ffe nga tulowooza nti tujja kuwulirizibwa, era nikidda ne ku dibeeti n'abantu ne bakyogerako, buli omu n'akyogerako, TVs ne zikyogerako, radios ne zikyogerako, amasimu WhatsApp, what's down, what sides byonna ne bikyogerako nti bannange essente z'abakyala nabo kati ziveeyo. Ekintu ekyo kyewuunya nnyo okubanga kyogerwa omuntu ow'omulembe guno nti essente y'omukyala ekole ki? Eveeyo. Era okidibeetingako nyine ku ma-TV n'otunuulira noga nti obudde bwa dibeeti obwo ku ma-radio, ku ma-TV, ku WhatsApps, ku what's down, ku what sides, buli omu ku Facebook nti essente y'ekikazi ekole ki? Ekwatibweko. Nensuubira nti oba nze simanyi kye bayita mukazi. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne ndowooza nti oba siri mu nsi. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu ne ndowooza nti abakyogera beerabidde ebigenda mu maaso mu nsi. Ekyo ne kiddaawo. Niŋŋamba nti oba tebabimanyi. Akati nga bwe twagamba nti mu COVID eno buli omu asonyiwe munne, awo wentuukira conclusion egamba nti mu butuufu sibanenya kubanga mbasonyiye, era mbasonyiwa okubanga omuntu adda ku TV, adda ku radio, adda eno n'agamba nti essente y'omukyala eveeyo. Ekyo nze nkakasiza ddala nti kyawukana n'obubumbwa, kyawukana ne culture yaffe ey'Abaganda, era kyawukana ne current situation. Nze nga ŋŋamba nti essente y'omukyala terina kuvaayo. Essente y'omukyala tevaayo. Evaayo ng'ayogera nti essente y'omukyala eveeyo, takyayogera ng'afudde. Kubanga abaami kati ffe tugamba nti essente z'abakyala zikole ki? Naye ate essente z'abakyala okuvaayo, omwami si yakyogera, ali mu maka akyali bba, amala kufuuka mufu. Obufu buli, okufa kuli, the death yegamba omukyala nti kati essente z'ekikyala zikole ki? Ziveeyo, but not a live husband. Akati awo nkindeetera senga mbeera saakuzibwa n'aligambye nti omukyala omwami buli lwagambira nti essente y'omukyala eveeyo tabalibwa mu balamu. Senga nali saakuzibwa n'aligambye nti tabalibwa mu baki? Mu balamu. Naye nga current situation, obubumbwa bwaffe, culture yaffe tegambangako mukyala kujjayo ssente ze. Era Islamically bwe bamugamba azijjeyo, azijjirayo mu mbeera senga wali ogitegedde tewaali ziriddeko. Oba
tusooke na busiraamu, tusooke na ki na culture, tusooke na ki busiraamu. Aha, mu bubumbu ku lwaki essente y'omukyala tevaayo? Mu bubumbu omukyala Katonda bwe yali amutonda yamutonda nga aweebwa buweebwa. Tewali bubumbwa bwonna bwe tutambulirako oba bwa nsolo oba bwa kinyonyi oba bwa muntu okujjako nga bugamba nti omukyala bamuwa buwi. Kyova olaba nti ne bwebeera nsolo, ensolo ennume yeriisa enkazi. Era ebiseera bingi nnyo bw'obeera mu nte, ente ennume ze zirabirira enkazi. Abasinga kiyinza okutubeerera ekizibu kubanga tetubeera mu nte. Naye bw'odda mu binyonyi, enkoko ze tubeera nazo ewaka, enkoko empanga buli lwefuna ekyokulya n'etandika okukibojjerera ng'ekimenyaamenya, ng'ereeta eddoboozi lyonna eriyita enkazi n'obwana. Era ogenda okulaba nga obwana obuto ne maama waabwo nga butandise buzze, era bwe bujja ng'evaawo. Ekyo nkakasa ekifaananyi ffenna twali tukirabyeko. Kakati ekyo kye kinaatumala nti enkazi, ekikazi tekirina kusakira kisajja. Mu bubumbwa kakati ekigambo okugamba nti emmere ensente y'omukyala eveeyo nga gwayogera eveeyo kyasobola okwogera oli musajja, awo sikubalira mu bantu bensuubira abalyogedde. Era bw'olaba ng'oga nti essente y'omukyala eveeyo, nkakasa nti wawasa tonnaba kutuuka kuwasa. Kubanga okuwasa kitegeeza kumala kufuna ssente zirabirira muki mukyala. Ati bw'oga nti essente z'omukyala ziveeyo, obeera weerangiriddeko obwaki obwa bankrupt nti oweddemu. Naye anaayinza okwagala akirangire mu baana be, anaayinza okwagala akirangire mu ggwanga lye, ayina ayinza okyagala akirangirire mu bantu gye yawasa, bonna bategeere nti omwami aweddemu. Obubumbwa butugamba nti omwami yalina okulabirira omukyala, essente y'omukyala terina kuvaayo. Obubumbwa butugamba. Bwe tudda mu buwangwa obwaffe Abaganda, mu Abaganda mukimanyi bulungi nnyo nti essente y'omukyala tekwatibwako. Y'enkola ya Buganda. Ne bw'ebeera emaze okuyingirayo tevaayo. Mukyala ne bw'ogimuwa olwale saawa eno ne bw'omuwa essente nti ezo muguleko ebintu, n'ofuluma n'ogenda n'otuuka mu Kampala safaari n'ogisazaamu n'odda, tobuuza nti balansi aliwo, otandikirawo okugula ebintu. Omusajja omugezi, omusajja omutuufu otandikirawo okugula ebiki ebintu, era tobuuza balansi. Tobuuza balansi kubanga omukyala tazzaayo. Bwe bubumbwa bw'omukyala ye kalica yaffe era bwegamba. Mumujjukire mu kalica eya Buganda, mu kufugika omwana bwe bavaayo eri abamututte eri yonna nga bwe twabisoma, bwe baba badde eka bakuba omwana omulenzi bamukuba effumu ku mukono ogwa ddyo nti fuluma osakire abaki abaana nga kye bategeeza. Ate omukyala ne bamukuba akaso ku mukono nti sigala ewaka ofumbire abaki abaana. Eyo ye origino y'omukyala. Kakati origino y'omukyala ku lwaki nkijjawa nti origino ekulaga nti alabirirwa, kyova baga nti genda osakire omuki omukyala. Kakati nkijjawa nti origino y'omukyala tezzaayo. Mu kalica eyammwe ey'Abaganda omukyala tazzaayo wadde amahare. Omukyala oba mugula enkuti
ne balungi nsiiti. Omukyalo oyo afaayo nnyo azaale mu makaago, kubanga bw'ataazaalemu kitegeeza enkuti ne balungi nsiiti biddayo. Naye Abaganda baali bagezi, omukyalo owamugulanga enkuti ne balungi nsiiti, enkuti eyo tetuula waabwe, nga naye egenda egula mukaamwa nnyina, ekiraga nti ne bwe munaaba mugyagadde tekola ki? Teriyo, tesobola kudda kubanga ebuuse. Ate ne gye baagitutte nabo baagiguzeemu omukyalo omulala. Katogenda okwekanganga enkuti etambudde amaka 100 era ng'okyasaba nkuti eyo, okyasaba balungi nsiiti. Era omukyala yagezangako nnyo bwe yalabanga amaka malungi nga geetaaga okubeeramu, nga ye akuze, ng'olwo omusajja talina byabanja, omukyala oyo bw'aba tazaddeemu afaayo nnyo, aleeta afazaali omwana w'omukika anaakola ki? Anaazaala mu famire eyo. Era omukyala oyo ebiseera ebisinga yaleetanga omwana wa zooboota. Omwana wa zooboota ye mwana wa mwannyina, amuyita ssenga. Omwana oyo amuyita ssenga. Omukyala bw'ataazaalanga ng'agenda aleeta omwana gwe bayita omwana wa zooboota, ye mwana wa mwannyina. Bw'amutuusa ewaka ng'ekigendererwa omwami ono amwagale, amutwale asobole okuzaala omwana. Omwana oyo era omukyala oli amutwala nga wuwe. Era bwe yamuleetanga ewaka n'amala okubeera ewaka ng'omwana oyo bamuyita omusebeyi. Omwami bwe yamwagalanga n'amuwasa n'amuzaalamu omwana nga bamuyita omwana wa nnyo, ng'erinnya likyuka. Avudde ku bwazooboota, avudde ku busebeyi, afuuse omuki? Omwana wa nnyo. Era baamubuuzanga nti omwana wa nnyo gy'ali bw'aba agenze ewaabwe okukyala. Kati ekyo nga kiraga nti omukazi okubanga n'enkuti etambula bwetyo, ekitegeeza nti omukazi talina kuzza. Kiki ky'oyagala gwe ku mukazi okubanga akomyawo? You are not a man enough. Ate nze naalisuubidde nti kano akaseera omusajja bwe yalibeeredde a man enough, we yaliragidde mukyala we nti am a man enough, ne bw'onaaba tokola I'm a man enough to look after you. Nange bwe mba sikoze olwaleero bw'olaga omukazi wo nti I'm a man enough I can look after you, ne bwe naaba nfudde. Naye tupapye kati ng'emyezi teginnawera 2 tulangiridde ku mativi, ku marediyo nti essente z'abakyala ziveeyo. Olwo bw'olifa kyekirivaayo, bwe zinaavaayo kati nga COVID okyamunaabira mu ngalo, okyamwambalya masiki, bwe kirituuka ekiseera nitukwambaza essanda, kyekirivaayo. Essente y'omukyala evaayo nga omaze kufa. Mu kalica mukirabye, mu bubumbwa mukirabye, mu busiraamu ku lwaki emaali y'omukyala era ngamba nti tevaayo bweti. Ekisookera ddala kyenjagala mumanye bayisiraamu bannange, mutunuulire bwe munaaba temwegendereza tujja kukyaya abakyala obusiraamu, kubanga bajja ne batunuulira ebintu bingi nga enjogera eziriwo nabo babeera tebayize busiraamu, balowooza nti baali azaamaanyizibwa. Kaakati ate mmwe mubatikka ebintu fule nga n'obusiraamu bwali bubawa tebwabawa fule. Obusiraamu omwana omuwala asika haafu ya mulenzi. Omwana omuwala okuba nti asika haafu ya mulenzi kiba kitegeeza nti ensonga eri nti kubanga tagenda kwesaasaanyizaako kye bayita sente n'ekimu. Mukyala wo ne bw'aba ava kusikira asse billion from her father, bwadde kato muga nti wafunye billion, please leeta tuguleko ebijanjalo. My dear, sente y'omukyala tevaayo, afuna haafu. Ekyamuleetesa haafu kimwesa haafu kubanga tagenda kwespendingako kintu kyonna bwe kiri mu busiraamu. Ekyokubiri nti kubanga bagenda kumuspendingako, waliwo kuba nti tagenda kuspendingira muntu mulala nti agenda kwespendingako yekka, wabula olina kumuspendingako ne bw'aba afuna
million namba omwezi nga gwofuna emitwalo 10 ebizigo gwolina okubigula. Omukazi tafulumya sente yonna. Ate omukazi wabanga tafulumya sente yonna mu Busiraamu, mu culture, mu mbeera yonna, kati njagala mbalage nti mwokugamba nti omukyala sente ze zifulume mwerabidde ebiriwo olwaleero. Kati byenjagala okubajjukiza ebiraga nti sente y'omukyala teyeetaaga kukola ki? Kukwatibwako. Obusiraamu bwakkiriza omukyala okukwata ku sente ze ng'azikuwa, naye buzikkiriza mu bintu bibiri. Either ng'akuwadde kirabo, ayagadde kutonera nga gwe mukwano gwe nti alina gy'alaze alabyeyo akatambaala n'akakugulira, alina gy'alaze n'alabayo akantu n'akatonera omwana we, naye nga sitteeka ku ye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omukyala akkirizibwa okufulumya sente ze ng'azizza ku gwe omwami ng'akuwa saddaaka. Akkirizibwa okufulumya sente ze ng'akuwanga saddaaka, akusaddaakiranga masikiini. Kyekiri kye mbagambye nti senga ffenna tutegeera nti omukazi esente ze wagijjirayo either nga saddaaka oba nga kutona, bwekuba okutona okay, naye bw'ebeera saddaaka, baganda bange omusajja tasaanye kujja saddaaka ng'ate naddala ya mukyala we, kubanga saddaaka kitegeeza kwetukuza. Era ne basahaba abasooka basekanga nnyo, n'abakyala nakyo baali bakigaanye. Era Abdallah mutaani wa Mas'ud yalina mukyala we nga bamuyita Zainabu nga naggagga. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali awa abagagga ekitiibwa, era n'omwavu yamuwanga ekitiibwa, buli omu yamuwanga ekitiibwa ekimukola ki? Ekimusaanidde. Naye lumu Nabbi yali mu maka ge ne bamugamba nti Zainabu akuyita. Naye ronda nawaga mugamba Zainabu ki? Yoga nti ayu Zayanib. Mutegeeza Zainabu ki? Nga kitegeeza nga bw'oboogera ekigambo Zainabu erinnya lirina gye likola ki? Gye liraga naggagga. N'ababuuza nti ayu Zayanib, Zainabu kyanjagala. Bamugamba nti Zainabu. Era obaakoma. N'abaga nti Zainabu mukyala wa Mas'ud, wa Abdallah mutaani wa Mas'ud, n'abaga nti ye. N'atuuka n'amugamba nti mumugamba gye. Nabbi olwatuuka wali Zainabu. Zainabu n'avuga nti ya Rasulallah, gw'ova okusomesa Abdallah wa Mas'ud hadisi egamba nti omuntu afuna mu saddaaka ye gy'aba asaddaase n'omukazi bw'asaddaakira bba. Abdallah omwami omukyala yali amusinga obugagga, bwe yawulira hadisi eyo n'addayo agimusomere ng'amanye esente ziriwo. Bweda nagimusomesa Zainabu naga nti byonna mbikiriza byonsomeranga, naye hadisi eyo olabika oyagala kutekinga advantage. Omukyala n'atakukkiririzamu eyo ishaga hadisi zonna nzikkiriza z'oleeta, naye yegamba nti nyina nzikirizibwa okuwa saddaaka yange eyo mmala kwebuuliza omutanda mwennyini. Ekyo nga kitegeeza nti omukyala bwe bikwata okuba nga akuwa essente ze takwesiga. Olane sahaba omulamba omukyala yagamba mmala kwebuuliza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi zonna endala z'oleeta okay nzikiriza, naye ekwataganye n'okuba nga nkuwa sente zange wadde nga nzikuwanga mu foomu ya saddaaka mala kubuuza Nabbi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. N'amubuuza nti gw'osomeseza Abdallah mutaani wa Mas'ud hadisi eyo, Nabbi n'aseka n'amanya nti abakyala abagagga nabo babala. N'amusekera n'amuga nti wallahi nze ngimusomesezza. Omukyala n'alyoka addayo, Zainabu n'addayo n'akwata essente n'alyoka awa Abdallah ibn Mas'ud nti nkuwadde zaka saddaaka yeeyo. Kakati bannange, saddaaka mmwe abagisabira ku pisto ne mugenda ne ku ma TV nga musaba twagala essente z'abakyala zikole ki? Zive. Ani yakugamba nti omukyala ebaiti maali muslimini eyo nti ogenda kusaba right yo mu baiti zaka, house of zaka? Essente y'omukyala iziramikale tevaayo bwetyo, mu bubumbwa tevaayo bwetyo, mu kalicha yammwe tevaayo bwetyo. Current wise
mmwe mukulaba okwammwe mulabe sente y'omukyala esaana eveeyo ng'agamba eveeyo akyasobola okwogera ekigambo eveeyo la nze ngamba nti covid wano mu Uganda covid omuntu atannafa tasaanye kubanga yagamba omukyala nti esente yeveeyo era n'ababidibeetingako mwerabidde kalica mwerabidde obubumbwa ne mwerabira ne situation gye ngenda okubasomesaako baganda bange mu situation gye tulimu hajimpa atya yagimuwa nga tannabeera nabbi ekyo kimu ekyokubiri yali asuubula naye nabbi okugamba nti Adija yampa emaali twasuubula ffenna nga bw'ogamba nti nina agenti ampa emaali teyamugabira nti yiino nkugabidde baganda bange ekyo mukimanye Adija tiyakwata maali nti nkutte emaali yange njigabira nabbi wabula nabbi kyategeeza nti yampa emaali ye nasuubula naye nani agenti we nga nze ntambuza emaali ye nga bw'olaba nti oli waddembe okugamba agenti wa mukwano ali emukono ali emasaka waddembe okugamba nti mukwano yampa enki yampa emaali so si kuba nti kukwata ogabira era olw'okuba obubumbwa bukyuka kyobola nabbi we yasa Adija tiyaddeyo kumusuubulira nga is a husband tiyaddeyo kumusuubulira oli yali akola naye yamuyita jangu tukole ng'amulabyemu obwesigo sheya gye yamuwanga naffe bangi nnyo nammwe bangi abantu be balabye olina akuwa nti genda otunde kino n'alyako bwoti noga nti oyo ye mugagga mpaaki emaali so tiyamugabira nga mwemwagala mugabe kale kanzikiriza okubasanyusa yamugabira njagala mundeetere hadisi ya nabbi nga nabbi yagamba Adija nti jjayo sente ez'ekikazi nzikiriza okubasanyusa nti kawumpuli yaliyo kawumpuli yakola ki yaliyo ku mulembe gwa nabbi n'aluma abantu bayavuwala abantu batuuka n'okulya abantu batuuka n'okusindana n'eŋŋamiya ani anaasooka kubikoola ng'eŋŋamiya mpanvu yeesooka ku muti waggulu naye abantu nga basalira amagezi balinnya ŋŋamiya n'agibeera ku ngulu era obukoosi ajja gisooka waggulu babeerako mu biseera ate ffe bye tutannaba kubeerako naye tebasabanga bakazi sente ku pisito tebasabanga bakazi sente ku pisito baganda bange bwe tudda mu current nze Ssekkadde ŋŋamba nti safiksi yenna aliwo mu nsi akulaga nti esente y'omukazi tevaayo nkijjawa mwe muddeyo embalirira eyaliwo mu 2000 mu mwezi ogw'Okwakubiri mu America balaganga 47 mu bakyala abali after 50 years mu America bonna basingo embalirira eyabalirirwa okuva mu 2000 olwaleero embalirira yonna mu nsi yonna abakazi bonna abasukka emyaka 50 80% bali singo worldwide munfuna bulungi nnyo embalirira y'abakazi mu nsi yonna eyabalirirwa abakyala abasukka emyaka 50 80% bali singo tebalina babalabirira ekitegeeza bagenda kukola ki kwerabirira kati oba bagenda kwerabirira awo sente y'ekikyala weekola ki weeviirayo munfunye baganda bange munfunye bulungi nnyo tetugambye nti sente y'omukyala agifune tumuziike nayo oba agifune agisuule agenda kugijjayo nga tayimu ekoze eki
etuuse kubanga embalirira etulaga nti mu nsi yonna abakyala abasukka emyaka 50 abakyala abali over 50 years worldwide 80% bali single. Kakati gwe olwaleero okugamba mukyalawo nti sente z'ekikyala ziveeyo ng'alaba ebintu bina, mumbuulire ng'omukyala oyo alengera ebintu bina waneewaabwe wokka tayinza kuzijjayo, era bw'azijjayo mutenda kisa. Ndaba tasaanye kukola ki? Era saala timbasaba sente zaabwe. Tayimu egenda kutuuka bazijjeyo. Eyo tayimu gye njagala nkusomesa olwaleero naawe wali ogirabyeko. Ogirabirawa? Nti ffenna abasajja abali mu Uganda, ffenna abasajja abali mu nsi, nze katwogerere wano waffe e Uganda, twogerere wano waffe e Buganda. Abasajja ffenna abakyala be tumanya abali over 50 years, bw'otunula ewuwo ng'otudde bw'oti mu ntebe eyiyo, olaba nti mukyalawo tateekwa kujjayo ssente ye ey'ekikazi ku lw'ensonga zino. Ewaka bwe muwangaalira wakulaga nti maama wo gwe yennyini, maama wo kitaawo yamuta oba yafa oba yamukuza obeera mu maka nga maama wo taatawo yafa oba yamugoba oba yamusuulawo ng'abasajja bwe bakola nti omukyala yakula n'amuteeka eyo. Ab'edda no baali balungi nga bakuza amuleka mu kibanja buli kyonna n'amulekera ensuku, naye ffe tumulekewa tuli ku 50 tuli ku 5 ku 10. Akati omukyala ono amulekewa kyobola tuwalirizibwa tumukole ki? Tumugobe bugobi. Kakati ajja n'atunuulira nga gwe maama wo yennyini gw'ofa bino oyagala olabirire maama wo, era ye n'akuwalana nnyo n'anyiigana nnyo kubanga essente ozimalira kwani? Ku maama wo. Era ng'alaba maama wo gw'omunena omujanja pressure olukindo lwatadde afuma yalinnye taatawo takyabiriko, either yafa oba yamusuulawo n'afuna abagole n'amuta. Waliyazu billah, tusaba Allah atukingirize ekikemo ekyo. Omukazi amaze okuweza emyaka egyo amutadde alagewa kati ng'alina kwerabirira. Kakati omukyalo oyo buli lwatunuulira ng'omukyalo ono buli mwezi buli wiiki ajja ewa mutabani we oba mutabani we yafa abirina agenda amutwalira ettooke, agenda amutwalira ezaalamanzaane, yinga ganze saagala ntuuke mu mbeera eyo kwawukanya mwami wange n'abakyala be, nze mbeere mu bulamu bwe ze yaliguliddemu mukyala we kadde ate aziguliremu nze omukadde, kanneeterekera obuki obusente bwange mu saving endyerabirira. Kakati bw'otula that situation gitunuulire wammwe olabe nti omukazi asaana okubeera ne ssente, era nga gwe wogitunuulira senga maama wo akula n'abeera myaka 6 nga yeemalirira buli kyonna akirina n'abazzukulu bagendayo yabawa nga naawe yakuwa, wallahi alazim oyo maama anyuma, oyo maama anyuma, oyo maama anyuma. Kakati leka mukyala wanyumira abaana be ssente bwe bumulekere today asobole okunyumira abaki? Abaana be. Ne bw'anaaba tabawadde naye at least tabakola ki? Tabasaba. Kati mmwe mwennyini omukyala bw'atunula wano ewaka gwe woowangaalira wano ku ggwe alaba ng'asaana abeere ne ssente ate naawe okiraba kubanga naawe maama wo omenyeka okulabirira maama wo, otya okumunyiiza okubeera ne maama wo nga gw'omulabirira ne bakyala bo nga gw'obalabirira. Obeera nga muntu alina abakyala ababiri. Bw'obeera n'abakyala ababiri, if you are not clever, okusanyusa ono kyekibeera ekinyiizo ky'ono. Okusanyusa omukyala omulala kyekibeera ekinyiizo kyani? Kyono omukyala omulala. Akati ebiseera ebisinga ojja n'obeera n'abakadde bo nga okubalabirira okubasanyusa ate kireetawo obutakwatagana wakati waabwe n'omukyala. Maama ayeesobola, taata ayeesobola, baganda bange anyumira abaana. Kati karenti gye tulimu olwaleero etulaga nti abakyala basaanyi babeere ne ssente zaabwe kubanga tulabira ku bamaama baffe nga baabata bataata baafa oba nga baabalekawo. Bwadde waabwe it is the same ku maama we, naye maama we baamuta
oba kitaawe yafa kati gwe obusente bw'olowooza nti essente y'ekikyala eveeyo bambi kimanye naye buli gy'asipendinga ku maama we asipendinga ku batoobe nga nawe bw'osipendinga ku batoobo tolowooza nti azikwata n'aziterekaawo. Kakati muve ku bakyala karenti eyo ekulaga nti omukyala kirungi abeere naki mu maaso ajja kuzikola ki ajja kuzeetaaga ng'omuvuddeko. Eyo karenti emu. Eyokubiri atunuulira mwannyina yagoba mukyala we kino n'omukazi ajasengawo abaana kati omukazi nikimulaga nti nga mwannyina bwe yata mukyala we naye buyinza okukya nga mwannyina w'abalala amutadde kubanga olusogo omusajja oli mwannyina w'abakyala baki balala akati naye bw'atunuulira muka mwannyina ajja okulomba ajja okumusaba obuyambi tayagala kutuuka mu ddaala eryo in future naye agenda akabirira omukazi omulala ate yagenda okutulamu nga mubannyoka teri alina amagezi gasobola kulabirira baana boggwe nga ye gaalina okulabirira abaana ba mwannyina. Kakati baganda bange omukazi bw'atuna mu that issue ng'aga nti aha nange bwe njitunamu nga nti abakazi mbaleke abakazi mbaveeko bannange essente yaabwe tevaayo kati time egenda kutuuka ejja kukola ki ejja kuvaayo. Kale nti endala gy'atunulamu atunulira bakulu be abakyala bangi atunulira bakulu be bonna nga baanoba bonna nga babagoba. Kakati agenda okulaba abakulu b'engeri gye babonaabona bajja ewaabwe omuto kubo abayambe nga ye ate atunulayo n'alaba nga bakulu be bonna bw'ayambuka teri agenda kumuyamba. Get a point. Ye yabadde n'omusajja alina kasente ye alina kasente yasomye ate bali be bamuweerera kakati nga talina gy'anaagenda wa mukulu we nti mpe sente kubanga bonna badde basaba ye ng'amanya nti ye agenda kusigala nga yeerabira bwannamunigina ate alabire ne baliwa ne bali banne kati essente ye ng'agisiba ku luwuzi gw'atabimanyi ng'ogamba nti bannange essente y'ekikazi etuuse eveeyo. Essente y'ekikazi tennaba kutuuka kuvaayo ng'okyalimu omukka kujjako ng'akuwa saddaaka ate nga saddaaka kimanye nti omukazi aba yeetukuza. Ani mumwe ayagala mukazi waayimirira awo anaabe nga yeetukuza amazzi agamuvaamu nga wansi eno gwoganywa nga gwoganywa kubanga kuli kwetukuza. Katonda yatugamba ng'alagira nabbi nti khudh min amwalihim kwata sente ozijje mu maali yaabwe sadaka ojjemu saddaaka tutahiruhum wa tuzakihim biha tuzakihim wa tutahiruhum biha ng'obatukuza ne sente ezo ekitegeeza zaka kubeera kukola ki kunaaba kutukula. Yakati omukazi anaabe nga woomugambira nti jjayo sente zo akuwenga saddaaka ng'alinamu periods kakati gw'oli wansi eno onywa mazzi ago agava mu kyala ku lwaki mubonyaabonya abakyala originale islamicale mu bubumbwa psychologicale karenti yatudde ekulaga nti omukazi tasaanye kukwata kuki ku ssente ze ku bizze bibaawo. Ekirala bakanda bange njagala mutunuulire abakyala abo essente zaabwe ku lwaki tugamba nti tezivaayo wadde covid waali nze ngamba tezivaayo zisigaleyo bongere kuzikweka olw'ensonga njagala mukimanye abakyala bonna retirementi yaabwe eyanguwa retirementi y'abakyala eyanguwa. Abaami wano balitangira ku myaka emeka si nkaaga mu emeka nkaaga. Njagala mbabuulire mukyala kigosanga mu ministry ng'alina emyaka nkaaga ng'akyakola anaasa asobola okwadimitinga okumulimu omukyala alina emyaka enkaaga nkaaga anayagala okumuwa omulimu balitayalinga bifo abaki abaami ate bw'aba yatayalinga bifo baami worldwide retirement package yaabwe teyenkana nga y'abaami kubanga babatwala nga they are primary caretaker of the family bali primary si caretaker kati worldwide
munsi yonna retirement package yaabwe teyenkana na yabaki n'abasajja kubanga bamubalanga ki primary caretaker. Akati gwe oyagala okumuyita seke oyagala kumuyita oyagala kumuyita caretaker, full caretaker of the home, aliise waka alabirira abaana asomesa abaana ajjayo sente olwa covid. Oba omutisse ekintu kyatasobola kukola ki kwetika obusiraamu tibwakimwetissa, ensi tiyakimwetissa. Kakati ekyo kikulaga nti sente y'omukyala asaanya agitereke kubanga okulitayaringa kwe kugenda kubeera mangu nnyo, ate retirement package ye worldwide ejja kubeera ntono. Kati bwanajjayo sente ate kimanye nti ne bwamala okulitayaringa nga yagenda okwerabirira era kiro ya sukaali agijjukula mu same shop ono omusajja mwakola ki mwagigula. Kitegeeza nga ate retirement package yafuna ntono, ate tukyabye nti agenda kubeera single. Kati agenda kuwangaala atya? Omukazi alina okwetegekera. Abakyala mwetegekere, abakyala esente zammwe timuzijjaayo kati, aboogera boogere mukimanye nti baagala kubakuula. Originally omukyala esente ze tezikola ki tezivaayo. Era omusajja alimu ensa, omukyala bw'akwata ku sente ze n'agula akantu, you feel small, kujjako ng'oliko ekizibu, ofeelinga small, aba kunyoomye nnyo. Either oli maskini oba wafudde, either oli maskini oba wakoze eki wafudde. Kati ye singo. Kakati omukyala okulabanga akufulumyako esente nga woli oli mulamu, baganda bange si kya buntu bulamu era si kya psychologically. Kito kyalinga omukyala kitokyolenga n'omusajja ategeera. Mukimanyi nti kito kyalinga buli kimu. Nze nagambako nti minisita wa education alina obuzibu bwalina. Kati ono waffe si ye first lady. First lady musaasira nnyo. Silibasi gye basomesa egamba kirala, current egamba kirala. Tulina silibasi gye basomesa abaana ku family nga basomesa nuclear family, extended family, father, mother. Naye oli bwagenda omubuuza nti ku lwaki father yonaga nti because is the head of the family. Naye babawa ensonga ku lwaki father is the head of the family, bagamba kubanga yaleeta buli kimu. Naye wallahi waliwo abaana abakula ewaka nga maama yaleeta buli kimu, si kubanga nti taata yamuwadde, naye nga taata waali oba yagenda. Abasajja tumanyi okunoba kati, abasajja tumanyi okufumbirwa, abasajja tumanyi okuva mu maka ne tugenda nga tetuleseewo kantu, abasajja tumanyi okukola bimumanyi bye tukola. Tusabe Allah abituwonye era tuyambe nnyo mwezi gwa Ramadhaani guno, twenenye ya Rabbil Alamin. Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi ya Muslim nti kimalira omusajja okuyingira jahannama ebbanga lyamalanga talabiridde gwateekwa kulabirira. Nze nkimanyi wano mu Uganda omukazi okunoba bamugoba n'agenda n'abaana be oba n'abalekayo. Musajja nazaala abaana ettolo n'abalekayo, mukazi yagenda n'abaana be, mukazi yagenda ate n'abaana be. Kakati ogendo kitunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti abaatugamba nti kimalira omuntu okuyingira zambi erimalira omuntu okuyingira jahannama ebbanga lyamalanga aganya okulabirira abantu bateeka okukola ki okulabirira. Kakati mboteeka okulabira mulimu mukyalawo. Kati bw'aba yeerabirira nga wooli either wafa oba akuwa saddaaka, ekimu ku bibiri. Kati akubala ki maskini oba mufu. Kakati omukazi ayinza okutunuulira ng'alabira ddala nti manyi waliwo omukazi bw'ayogera ekintu nga ye akulabye. Omwana omu yagamba kitaawe nga batudde ku lujjuliro ne nnyaawe n'agamba nti njagala nkule nange embeere nga naye waali tokiraba nti mu butuufu omukazi aba akubaze kitegeeza kubanga bajja kubalangira kubanga ajja kulangirira ne mu bantu $5 billion. Ensi yonna neetegeera nti alina sente, naye nga gwewangadde naye ng'oli mu trillions, naye nga ate tomugamba ko nti ezo sente zange nnyina. Naye bw'afuna obukadde 5, obukadde 2, obukadde 3 azimba era kye yalisembezaayo kyasoosa. Kati abakyala balangira temugenda wala. Mwina current example, speaker waffe yalangidde byonna mu lutuula lumu, mu lutuulo lumu. Naye nga balangidde tebannaba kwogera bona ekigambo, bayogedde ekigambo kimu nti esene muzitwalewa. Ye n'ajjayo byonna, mujjukire ziri ze nabawa, mujjukire ze nabawa, byonna ate nyinayo n'ebirala.
oyo ye mukyala ye yabadde mu bwannomo bwe era temumunenya bwatyo bwabeera era ne mu maka bwe babeera nga omwala byactinga nze twabawazino waguze ebifu waguze ebiweddeko ng'alangira kwagana omukyala era bwakulangira mu maka kati mwegendereze mbeegayiridde omukyala bamuwa buwi kubanga tugambye ebiseera ebisinga nga bwetulabe nti current ye yeetaaga kubanga alina sente ze kubanga agenda kwespendingako after those years. Tuddeyo tumanye nti abakyala abo kyeki beetagisa sente nti maaso bagenda kwespendingako. Njagala mukitunuulire abakyala batera nnyo okuwangaala emyaka okuva ku 7 mpaka ku 10 nga babbaabwe bafudde worldwide. Kati alinayo ebbanga ddene okuva ku myaka 7 mpaka kwemeka ku 10 ko batera okufiira worldwide kasita baafa bayisaawo emyaka okuva mu 7 mpaka ku 10 awo batono nnyo abagenda mu maaso bafa kubanga bennyamira nnyo bafuna nnyo stress gwe wamuleeta mu kika omuzaddemu abaana ewaabwe yavaayo gwe gwabadde ayina ku nsi tagenda kufuna mulala ate abasajja tekitukwatako nnyo kubanga ffe ne mulumbe twogererezaamu afa n'okufa nga gw'olinayo n'omuki naye ye akakasa nti wallahi kati teri agenda kumpasa teri antwala nagwamu amaanyi kibaleetera okufa amangu okuwangaala emyaka egyo kati alina ogyetegekera okusonga alina extra money ezinamukolako akaddiye yeetaaga sente ebinywa bimuluma omugongo gumuluma nakanyama amuluma obukadde buzze nga yeetaaga sente kakati ebbanga eri alina okulyetegekera yet abakyala abalina babbaabo bano bafiira bali bongerayo emyaka okuva ku 15 mpaka ku 2 akyalina bba ono ali singo wafiira omukyala atali singo alina amulabirira tumusuubira okweyongerayo okuva ku myaka 15 mpaka ku 2 okusinga kwono kubanga abeera faamu alina gwanyumya naye nibejjukanya emboozi n'abeera nga alina stress free buli kyonna bamuwa takyalina gwatya tebakyamukanga mukazi bwamala okutuuka mu myaka egyo oba tokyamuboggolera tokyamusaba amazzi gakunaaba tokyamutawaanya nga ali mu free life yeyagala kati kimuleetera okuba nga talina stress asobola okulwanisa endwadde zonna eziba zimujjidde obulamu bwe buba bweyagala kati obulamu bwe buba bweyagala akitegeeza tusuubira biidhinillah asobola okweyongerako asobola obutafuna ndwadde zigenda kumugonza kufa mangu akati oyo yabeera nebba kati kitegeeza omukyala yeetaaga sente wa mu maaso. Njagala mukimanye tulina abaavu abasajja n'abakyala naye abaavu abasajja n'abaavu abakazi njagala mukimanye 70% ku bakazi 70% ku bakazi munfune bulungi nnyo 70% ku bakazi baavu 70% ku bakazi 30% bebesobola kulwaki kubanga abakyala abo babeera affected nnyo ne family mu kukola kwabwe babeera baavu kubanga ne babeera n'omulimu functiono yaabwe tetera kubeera successful olw'ensonga 3. 1 babeera limited nnyo n'obubumbwa ajja n'atuuka ekiseera nga waliwo bw'atasobola kukola ali mu period zimugoya ajja n'atuuka ekiseera nga tasobola kukola ali lubuto olumugoya yakalufuna lumugoya ne lumugoya ng'agenda kuluzaala n'agoyebwa ng'azadde n'agoyebwa n'okugaya kwa society ng'emirimu egimu egibaweesa sente bo tebagibawa emirimu egituweesa sente ffe abasajja abakyala tebagisobola era ne bw'oba otegeka emirimu gy'abaana bo manya mulimu abalenzi mulimu n'abawala
tujja kukwasa muwala nti yagenda okusulanga mu mafaamu yagenda okeera saawa 8 agende mu faamu yeti muwala alina abaana ali lubuto alina nebba akati ate ng'emirimu egyo gye girimu kuki ku sente kyova olaba nti bo batera okusigalira era omukyala yenna ne bw'aba akola ng'omulaba nti naggagga manya nti behind alina omukono gw'omwami ogumuwa ku magezi alina abasajja bakolagana nabo era mmwe omwagadde nnyo abakazi abalina essente nga zaabo balina abasajja bakolagana nabo ate ekyo nakyo kituleetera mu kuyomba mu maka ovaawo ava kwebuuza ku munne ate munne yabadde firi saawa 5 za kiro bayisaawo 5 ja kubeera firi jangu twogere ku bya revenue nkubulire ng'ogenda okukola ki bw'ogenda okubiyitamu jangu nkubulire bw'onaagenda e China jangu tule bw'onaakola oyagala dduuka guno jangu at 5 abasajja abagagga bo bamiitinga kiro bwe babeera n'obudde kakati wodde emabega olaba nti omukazi ali limited with those things ntasobola kukola nnyo kati ng'ekyo kitegeeza nti bambi bangi babeera abaavu embuto zibaavuwaza okulwala okwa buli mwezi kubagonza okuzaala ne kubagonza okuyonsa ne kukola ki ne kubagonza responsibility y'amaka nebakola ki nebagonza kyengenda okusemberayo mu eyo issue nti ekibaleetera era obwavu tebafuga time yaabwe omukyala tafuga time situation yemufuga fe abasajja essaawa 24 zaffe 24 hours zani zaffe ogenza okozeeko ku mulimu bw'okooba bwonnyuka osobola okudda ewaka nga bakyakutegekera kacaayi nga bakyakutegekera katunda bakyakutegekera mazzi gakunaaba bakyakutegekera kyaggulo ng'eno oli ku kompyuta oli ku networking you get the point okola byogenda okukola ekiro oli ku simu yo oli ku whatsapp what's done what side you get the point kati ate omukazi yali mubiri ati omukazi tayinza kudda waka n'akola networking ng'ate alina abaana alina okutegekera abaana bagenda ku ssomero alina okutegekera omwami alina okutegeka engoye ze alina okulabirira amaka alina okulabirira maama we ayeza okulwala pressure akati ebyo byonna agenda bikola ddi ewaka ng'alina okunetworkinga asobole okufuna essente bambi ebimu n'abita nga bwaddeeka time y'abaana ayagala n'okutulako mu bitabo by'abaana ayagala okubuuza abaana kye baasomye ayagala okubuuza abaana kye baalidde ayagala okulaba abaana baabooleza ono omwana muyonjo ono omwana afuka ku buli bamuteereddeko kiveera ku buliri ogenda okulaba nga time ey'owaka yonna tagirina ate nga gw'ogirina fule abeera bize mu birala nga gwo networking kati ekitegeeza bw'osanga omukazi nga mwenkana essente oba oliko ekizibu kubanga you have enough time ne ku Sande osobola obutasiiba waka n'ogenda okukola ne banno ate bambi ye oyagala asiibe waka naye lwayagala akugololere ku ngoye zo bw'ayagala akutegekere ku mmere olye ku mmere ye bw'ayagala okwaniriza abagenyi abajja owaka bw'ayagala okukuba nabbubi mu nnyumba ye bw'ayagala okutunula buli wamu mu nnyumba ye akyuse ne ku kitanda atunule ne wansi mu kitanda gwe ebyo byonna tolina kyogenda kukola oli ku networking akati omukazi okusinza essente obaako ekizibu kiwo era bw'olaba nga omukazi akusinza essente bw'olaba nga omukazi for example bw'olaba nga nti omukazi ayina biliyoni gw'oyina miliyoni 5 ng'omanya nti omukazi ekitegeeza ali mu biliyoni 3 kyova olaba ne gavumenti bw'eba ebawa maximum kuyita omukazi emulekerayo emulekerayo bw'aba alina 7 yenkana naawe ow'omukaaga bw'aba alina 7 yenkana naawe waki ekitegeeza omukazi waalina tiriyoni 2 yenkana naawe ng'olina 3 kubanga aba asitogalinze nnyo obudde bwabwe alina butono abukozesezza nnyo ekitegeeza is clever than you aba akusinze nnyo amagezi okubanga obudde obukola alina butono ate n'akuwininga financially n'otuuka n'okumugamba nti esente y'omukazi eveeyo eveeyo wa wagisaawa wakiterekawo gy'oyagala eveeyo abakazi tebateekwa kujja esente zaabwe ku lw'ezo reasons so nze kiyingize mu covid nti tuswadde nnyo okubanga tukidiscussingako ne ku ma TV
ne tugisigasingako ku maleediyo nti abakazi bajjeyo sente tuleeta debate etaliiwo etagenda kuggwa ey'enkoko n'eggi ki ekyasookawo ggi ate lyavaawo nti nkoko ate eyo yava mu ki kati debate teyeetaaga na kuwulirwa na kumala budde bwa tv n'abagisponsaringa esente zaabwe zigendera bwereere n'abatuddeko okugidisikasinga badisikasinga ku kintu ekitakola ki ekitaliiyo nti omukazi ajjeyo sente ze nti sente zo kituusa ekiseera omukazi ajjeyo sente ze nga ku lwaki ajjeyo sente ze olinga atugamba kituusa ekiseera abantu bave mu kabuli bwe kirituuka ng'obudde butuuse balikola ki n'abakyala mubaleke time bwerituuka bajja kujjayo sente zaabwe nga teri abakoze eki nga teri abafoosinze nga teri abasabye nga teri abakubye ebikonde so kyenjize mu covid nti tuswadde nnyo netutuuka n'okudisikasinga ebintu ebitaliiko discussion kati mulinga abadisikasinga nti mu covid eno omukazi afuuka omusajja n'omusajja afuuka omukazi discussion bw'olabanga nti esente z'omukazi ziveeyo eba eri totale ku kintu ekigamba nti mu covid eno omukazi afuuka omusajja omusajja afuuka omukazi era tudisikasinge ku ekyo abantu abategeera tuwulirize ekyo omukazi atwala butwazi byamuwadde kyovoola ne Museveni yabagambye pulezidenti waffe nti omukazi owe yasayininga omuki omusaala era n'amutuma bwe yagenza okudonatinga 1.4 mukazi yazikoze eki abakazi gwe mulimo gwabwe kati naawe ezo bwazitwala ewammwe newaabwe era bwatuukayo ng'abagamba nti omwami abatumidde ng'abawaayo ku bisente akati gwe oyagala akuwe olubona agenda owammwe ogamba ab'owammwe nga gwe otuteyeeza omukazi nti mukyala abatumidde toyogera nti mukyala abatumidde la ilaha illallah awo tufuuse basajja basikibote olubona amala okulya esente nga yaleese emmere yaleese sente nemugula emmere omwebaza okufumba n'okugula kubanga abaana twebaza bataata nti taata webale kugula maama webale kufumba akati maama bw'aba yaguze yafumbye we thank a father or we don't bannaye mumbulire mu abasoma omwana akole ki era maama agamba baana gwe lwaki twebaza taata okugula mmere bikusobera baganda bange ekitegeeza nti mwagala kukyusa buki bubumbwa bwomuga nti omukazi sente ze zikola eki ziveeyo nze ngamba omukazi sente zisseeko oluggi olwabbagala proof tojjayo sente zo kubanga ojja kutuuka okuzikola ki ozijjayo nga biri bikoze eki bituuse ate nga byakutuuka byo tibiriko kwebalamu so nze amwapozinga okuba nti omukazi akwata kuki ku sente ze ekyenayikendabye mu covid kyendaba nti twaswadde nnyo okubanga tv zeggwanga ziri ku discussion eyo n'abantu ne bakuba amasimu buli omu n'ayogera ku eyo issue tusaba allah atujje ku nsi nga tulidde ku sente z'abaki z'abakyala baffe basobole okweyagala basobole okubeera obulungi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our dear viewers on Thurayya Islam Media and other formats of viewership, inshallah, we are Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katukulamuse atulaba era tuwuliriza wakati mu kujjukiza nti ekituufu kiri nti emirimu gyonna gye tukola mu ddiini, kusaala, kusiiba, hijja, byonna bikoma lunaku lwe tuziikibwa. Ntagenda kuddamu kusaala yadde okusiiba oba okugenda mu hijja. Katusana tulowooze nnyo ku biki ebirisigala bitugasa nga ku dduniya twavaako dda. Muntu aleke akalimu ke kalisigala lwamu ng'ate ali mu kabbuli ye. Oluwaayo olunaggasa ng'okyali mulamu lusigale nga luggasa yadde oli mu kabbuli. Lunasigala lugasa abaana bo, n'abaana bo bamanye nti taata waffe mu mbeera efaanana bw'eti yaleka obuufu, yaleka omukululo. Bingi bye tuzimbye emizikiti, tuzimbye enzizi mu mbeera ya borehole, tulabiridde bamulekwa,
n'ebirala. Naye ekituufu kiri nti omuzikiti we guli bwe wayitawo ekkubo we gukoma. Bowa weeri bwe basi gavumenti bwe bayeetaagawo etwalawo n'ebirala. Tuyinawo omukisa nate gwa kuwaayo ku programu ya Thurayya Production House. Thurayya kitongole ekyegulidde erinnya mu mpeereza y'emisomo gy'eddiini. Kyatandika mpola mpola, kijja kisajjakula mpola mpola, alhamdulillah. Oyinawo omukisa okubaako ky'oyongereza, okubaako ettofaali ly'ossa ku nkulaakulana y'empeereza y'ekitongole Thurayya Islam Media. Kizimbe ekitebe kyakyo Production House gabeera amaka ga Thurayya Islam Media we kinaasinziranga okuweereza emisomo mu mpeereza enteeketeeke. Bino byolaba tusatira busatizi na byuma tulako wano dda wali kati awovaawo, waliwo omusana, waliwo ebbugumu. Bwe tunaafuna Production House mu mbeera enzikakkamu oba awo omusomesa anaatuula awantu awateeketeeke ne tufuna ekifaananyi ekirungi, eddoboozi eddungi n'etterekero ly'emisomo egirisangibwawo ne bazzukulu baffe. Mu mbeera efaanana bwetyo tuligguka ku TV nga ye ekituufu ya busiraamu. Tukwasaganyize wamu n'abavubuka bano aba Thurayya Islam Media. Siringi 10 buli lunaku, ze 13 omwezi, 3 kakaaga omwaka. Kiri gy'oli osasudde mwaka myaka 3 okusinziira ku busobozi bwe tusaba Allah w'ekitiibwa ateeka omukisa mu mmaali ya bonna abazze nga bawaayo ku lw'obulungi bw'obusiraamu. Naffe Allah atuwa obusobozi obuggusanga ensonga z'obusiraamu. Allah atufuula ensonga y'okulaakulana kw'eddiini insha Allahu tabaraka wa taala. 0705 1 3 ye nnamba kw'oba oyitira tusinkane bwana ballakkiriza insha Allahu tabaraka wa taala. Fabarakallahu fima qaddamtum wa fima akhartum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Call upon your support and guidance in all that Thurayya Islam Media as the channel does, bi'idhnillah. We are working hard and working towards achieving a studio. We ask you to kindly support Thurayya Islam Media in terms of achievement of this great step in terms of media propagation. The key goal is to propagate Islam utilizing the best viewership means, utilizing the best machines, utilizing the best resources. So these people of Thurayya Islam Media are trying to set up a studio and they are trying to get to that point. They dearly need your help, they dearly need your contribution so that you can get the best packages in terms of videos, audios and any other formats of Islamic viewership inshallah, and the best kind of shooting, the best kind of production. They really need all your help and support and guidance. For those of you who are there and might wish to support Islam in one way or another, this is one of the opportunities that you have got in terms of facilitating them with either machines or space inshallah. You might be having space that can accommodate a studio. You might be having money itself that can basically buy equipment, or you might be having state-of-the-art equipment that you can give in inshallah. It is a project that looks at propagating Islam and promoting it in the very best viewership inshallah, online and on point bi'idhnillah in terms of programming and various other channels of viewership inshallah. Therefore, we kindly ask you that the Thurayya Islam Media channel numbers are 0705 111 999. I repeat once again, 0705 111 999. That number is registered via the names of Thurayya Islam Media. So any contribution definitely adds up on your account. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ وَفَا إِلَيْكُمْ. Verily, anything that you contribute in terms of Islam and in terms of anything in terms of charity,
Allah subhanahu wa ta'ala will deliver it to you. Wa antum la tudhlamun. You won't meet any kind of cheating or unfairness or injustice in the courts of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you of what you give in and what you preserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.